Eddy kenzo wamu ne rema namakula mukwano bino gye binaggwera njaba nkubuulira naye nga mbina masawo ngenda bambi kutuusaako ate ye Faridah Nakazibwe ne bawala be mukwano byonna mbirina wamu ne Prima wamu ne Mr. Henry mukwano emboozi yaabwe yonna ngikuletedde bonna ngenda bambi kutuusaako naye nga essaawa eno kansooka okwebaza gweno omulungi asubscribinga ku Wonder Boy UG tidaling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naabadde nawe kusubscribinga mukwano beera ng'osubscribinga kona ku notification bell ate tubeere nga bugire etuteekayo mukwano gwasooka ogifuna naye nga seerabidde batuteekamu ensimu ya Biva Organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutonde okukujjanjaba oba olina kirwadde ki beera ng'obakonako ku nnamba yaabwe y'essimu wasaawa ate babeere nga bakuyamba ate ye Hajjati Kaloddo akulombera edduwa obulamu ne bukutereera bulungi bambi bakoneko ku nnamba zaabwe z'essimu wasaawa bagenda bba bakuyamba naye nga sinnaba kusimbula badde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongerayo naye nga siikulisizaayo nti olunaku lw'eggulo gabadde mazaalibwa ga Mr. Henry era nga tukugamba mukwano nti happy belated birthday Mr. Henry era nga yabadde ku interview emu n'agamba nti bambi amisinga prima wamu n'abaana be nti kala ku lunaku ng'olwo bandibadde ng'oba abaana bamuyimbirako biki newankubadde byaliwo naye abamisingo kamala especially the kids lwansonga bamulaga omukwano naye munnange nga bo ababiri balima okola ki okwatagana ne basalawo baawukane naye nga yagambye newankubadde kuba kwekaza bwekaza naye nga nkola ki mbamisinga so nno munnange basigaza byakubeera ba mikwano na mikwano naye nga byo enkolagana eya omwami n'omukyala byo nga byaggwawo dda era nga it ended in tears nga nkugyeyo ate ye muwala wa Faridah Kenza omuto omanyi omuwala ono bamulonda ku bwa headsgirl okusomero ly'asomera wali ku Hillside naye olunaku olwaleero nti mama yavudde napostinga ku mukutu gwe gwa Facebook nga muwala we yeekozeeko amawulire agamba takikkiriza nti ye headgirl w'essomero era ng'akulira abantu 5 biramba era n'agamba nti yeebaza maama we okubanga yamuteekamu okubeera confident eri buli omu lwansonga mwana muto okubanga ate ye headgirl w'abayizi bonna kugamba kiba kya ttendo nnyo omwana omutongo oyo okuva naba nga asobola okuyimirira mu bantu bonna ab'enjawulo era n'agamba nti yeebaza maama we olw'okuba nti amugulumize obulungi era ng'omuzadde gwe wenna ali abaana obayisa bulungi balage buli kimu kyonna babeere nga tebakola ki ate munange tebatya naye nga nkugyeyo ate ye Eddy Kenzo mwenna basuubira okumwetega abagambye ali ki ali single ate tanoonya nayongerezaako n'agamba akyasaba mu maaso eyo ayagala famire yo eddemu ekolagane bulungi lwansonga nti Aamal ali eri ate tebamuwa access kumulabako omwana kati alina taata omulala naye asuubira nti mu maaso eyo ebintu bijja kutereera era famire ye ejja kuddamu ebeere wa mukozi ayagala abaana be Aamal wamu ne Maya babeere nga ate bakulira wamu nga bemanyi nga si bino nti ate omu ali eri omulala ali eno bambi kimuluma nnyo okubanga tali wamu na famire ye naye akkiriza nti Mukama Katonda byonna yabeera yabireeta ate era nga byonna bijja kukola ki bijja kumala biggwawo sigenda kubanga mwogerera ate kamukuwe naawe okole ki omwewulireko naye nga yabategeezezza ali single ate tanoonya nze manja era nanyagibwa pulaani yange ku famire yange era nyina okulwana ennyo ngabe nga nkomyawo abaana bange basobole okuba nga babondinga nange obuwiiki kikyalimu obuzibu nga bw'omanyi nti omwana omu yagenda kati taata we alina taata omulala ate era gwabeera naye access entwala mu maka g'abantu bali sigirina naye Mukama ajja kunsaasira era ndi single ate sisaakinga kuba nti mpulira obusuumu